olunaku olw'eggulu nakoledde story ne nkugamba ne ngamba SMX kyendaba okiraba oba kyendaba si kyolaba naye ne neegamba SMX kyendaba kyolaba kati nga njagala okukkiriza munne SMX kyalaba naye nga sagala okukkiriza munne SMX kyalaba oba ontegedde oba tontegedde story nagikoze olunaku olw'eggulu naye nakonkuludinze nkugamba kati ate olunaku olwaleero nkeredde ku mawulire neera ag'essanyu nga gagamba kati ne ngamba ekitegeeza ne ge nakoze eggulu gaabadde kati okusinziira nti neera omusajja y'omu ne ngamba kati mukwegamba mbu naye kimutima mulala ne gungamba watiifu naye ne ngamba tekisoboka kubeera nga naye okusinziiramu neera omuntu y'omu mu kifaananyi kyekimu ebifaananyi eby'enjawulo ku occasions ez'enjawulo ne ngamba naye nawadde nkyegamba naye omutima ne guŋŋamba watiifu nga ne ngamba okusinziira nti abangi we basonze we kyabikira ne ngamba kati okusinziira mu naye ekifaananyi kino kikyatrendinga naye ebifaananyi bingi nnyo bikyeyongera okufuluma kati ŋŋenda nkakasa mbu ddala simanyi oba muntegedde kubanga olunaku olw'eggulu story bweti we yabadde mbadde sinza kwongerezaako kintu kirala olunaku olwaleero nga maze ofuna ebifaananyi ebirala ebikakasa mbu kati mwabadde bambuuza ekibuuzo kiri emu ne ate Shiba ensonga ezo yazikwasaganya atya saagala kugamba mbu kati okusinza ku ebifaananyi byolabye naawe weddemu weegambe SMX Media kankusawo subscribing onyigene ku notification bell eyo tojja kwera ngo missing updates naddala nga zino kano kabadde kabagezi bokka nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawaanyizibwa ensonga z'omukwano Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko ku enamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa